Akaseera kano nange kituusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuuseeko alipoota y'embeera y'obudde. Twekennenyeza ekifaananyi ekikubiddwa ssemugenzi kitulaga nga ekinunampewo ekiyitibwa Daniela kisimbye eri ku Sseguyanja Buyindi nga kigezaako kunona empewo ezandibadde zikuntanga zoolekera ensi yattu. Era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde tusoborawo enkuba okutonnya okusingira ddala mu bitundu ebiri awo ku mbalama z'ennyanja Nalubale ng'okiibodde eri ebugwanjuba so nga ate ebitundu ebisigadde awo tusobola omusana okwaka nga gukubakubamu. Wabula era tusobola enkuba ekweyongera eno okutonnya okusingira ddala mu masekkati awamu n'awo bugwanjuba so nga ate era ebitundu ebisigadde awo tusobola omusana okwaka nga gukubakubamu. Ebbugumu tulisobola okuba ku diguli za 30 ebitundu ebisinga eri ebukiikakkono so nga ate Jinja 27, Kampala Masaka 26, Mubende 28 so nga ate Kasese 29 okuggyako eri mu nsozi z'omukabale 23. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga Moscow tusobera omuzira okugwa so nga ate mu kibuga Paris tusobera embeera y'obudde okubeera ekizimezime awamu n'ebbugumu okuba ku diguli 3. Weebale okubeerako naffe, weeraba.